Hey. Mugamba mutya bannange, mugamba mutya, muli ludda wa? Nga sinnabalabako gyonna gye mwekwese muli mugaawa. Nsaba muveeyo mumbuuzeeko tunyumyemuko tuwaye Haji Bakalubaana nze nyingiddewo naye sinnaba kubalengera mbalengera mutandise okujja akalabye akasharinge ogambe nti nno Haji mulengedde wuuyo ali ku live, wuuyo Haji ali ku live, otume n'abalala wali olabyeko live egwawo obugwi nga togyetegekedde wano ku Bakalwa. Pauline ogamba otya? Sooka ombuulire. Denmark agamba atya? Denmark agamba kyatulimba ki? Wani omulala gwendabye mu kibi nkulabye ogamba otya? Olugave Mutoni nkweyanziza okubeerako obudde bwonna nkulengera. Lennon Alan Sebtex wasalako liruwa? Deogracious Sebtex olabika asalako Sebuliba. Mbuulire erinnya ettuufu walisala ku ki okulituusa awo. Pauline kansuubire oli bulungi. Pauline ndabira nnyo Jenini omuŋŋambire saasobola kumulaba, ebintu byansukkako, nali nzuuka nga olw'e Canada lumaze okuntuukako nga lunsusseeko. Mugera Richard ogamba otya? Abalala bali ludda wa? Bagamba Haji Bakaluba yatuuse dda, ali wano walinaye akagambo kayagala okubagamba. Rita nkwagala nnyo, kansuubire oli bulungi. Rita ogenda kumpamu wiiki eno, ensonga w'engendo zituusa zinneetaagisiza ddala okubanga wendi sina kinsobola kutambula bulungi nga siriiwo ku nsongayo. Ogenda kunninda wiiki eno eddako, ogenda kuba ng'ondaba in full force. Simon kwata abali awo ngambe Oluganda lulufu olayika ogamba nkwesunze bitya? Olina eni gy'osuddawo wakati. Deogracious ogayo oli Saudia. Othman Abdallah nkulengedde. John Paul Semakula era aboolugave mu abagenda okusukkako kuno. Njagadde kuga Simon olunaku lw'enkya kansuubire nti otegese bulungi, naye kuva lwantuusa mu woteeri wansuula wano ssebo n'odduka. Yasi yabadde antambuza, naye Yasi mwebaza nnyo. Nassa Kigozi nkulengedde mukoddomi wange. Wandeka awo Yasi yantwala yantutte ku kimere, nampamu ekimere ekyettabbo egyo bantudde mu Best Buy eyo. Mbebaza bennabadde nabo. Zi iPhone nzirina wano kati, zi MacBook nzirina. Mundaba nga nkubye bu shopping, okubye obwambalo obwakabi, manya bumanya nti nno abaana be bakikozeeko. Zino mbadde nziwulira nti ze siri muntu wa iPhone, naye abaana bange Haji kirina kubeera bwe kito. Kati ngenze ku 15 Pro Max. Baana mmwe temweguya ssente, ekintu kyabatereerera, naye mbeebaza nnyo ekyensusso okuba nti munjagala, naye nange kansuubire sikoze bubi nnyo, ate mumpola ebbanja ery'okusigala nga nina okuba omuntu mulamu, ekifaananyi ekyo kibe nga kikiipingibwa. Njagadde kubajjukiza Jonathan nkulabye, Othman nkulabye, Emma. Njagadde kubajjukiza nti olunaku lw'enkya abali wano e Boston tugenda kubeera ffenna wano e Waltham. Tutandika ssaawa zigenda kubeera, wemba siri mistaken, tugenda kutandika ssaawa 10 tugendere ddala paka akawungeezi. Ntumirwa nnyo mukyala Lwebuga gwe nabadde naye wano ejjo, bambi akedde kumpereza ka message nga mami afudde. Kitalo nnyo ne famire eyo ngisaasidde kubera twabadde twogerako wano ekiro, sisobola butayisaawo ka message kano kubanga yabadde ansabye nti bwe ntuuka eka nina okugenda butereevu. Maama ne mulaba bebimu ku death wishes ze yagamba njagala nnyo okulaba ku musajja gwe bayita Bakaluba. Nabadde neeyamye naye Mukama Katonda olukeeseza olwaleero teyakkiriza. Kitalo nnyo famire eyo mbasaasidde nnyo, ne bana Boston mwenna mbasaba mu mukyalo oyo bambi mubeererewo. Sami ogamba otya? Canada agamba atya?
lwezire Canada nina kujja eyo mu bifo byammwe mbeebaziza nnyo enteekateeka gye mwakola ne Jamiu kubanga Madamu Sarah ajja n'ansisinkana Canada ne mukola okulaba nti nno Haji Bakaluba abeera bulungi aliko n'omuntu amutegeera Canada. Ebintu ebyo bannaye sibitwala for granted. Mbeebaza nnyo gwe omuntu n'agenda ku show Canada naye ne mwekolamu omulimu ne mugamba tiketi yeebeerewo hotel yo mugisasule just kugenda kulaba nti Haji bamuyisizza bulungi. Mulimu ebintu nze bye sitakyazannyirako kati obugagga Mukama Nzuuku Kakiro n'enkimwebaliza. Franklin ogambye show girizo olunaku lw'enkya tugenda kubeera ffenna enkya tugenda kutandika ssaawa zigenda kubeera 10 bwe mba seerabidde saagala kusobya mu ssaawa naye njagala mudde mutunulya flyer tugenda kuba twogera ku mbeera omuntu gy'asobola okwasaganyamu obulamu buno obw'ekyeyo n'enteekateeka eri abo abaagala okubanga bakomawo Uganda basobola kubanga bakikola kitya. Mulimu abantu abalekayo family zaabwe, mulimu abali kuno n'abaana naye nga batya okuddayo, wamu n'okwogera ku muntu akyusa atya emirimu okufuna omulimu ogwo gwennyini gw'aba ayagala. Tulina experiences ze tugenda okubanga tusharinga. Nyongera okubajjukiza nti semina zino ze tukola oba master classes ze tubeeramu tuba tetwogera kuzimba. Abantu bagenda ne balowooza nti nzija wano mba njogera kuzimba passe si bwe kibeera. Ate abantu ensonga lwaki bajettanidde abantu bangi nnyo abali stuck abali awo wakati w'okunoonya ki kye baagala okukola, abali mu kutya, abatamanya ani gwe nkibuuzaako. I can tell you nze advice gye naakasinga okufuna eyali ennyambe mu bulamu n'ekyusa obulamu bwange positively nagifuna from a total stranger. A total stranger, omuntu gw'otamanyiiko wadde ata osobola omweyabiza ne mwogera ebintu byammwe n'akuyamba okutema entoto okusinga omuntu gw'omanyi n'obanga oyagala okumubuulira ebintu byo naye nga omubuulira omutya kuba otya nti alina omulala gw'agenda okugeeza. Mulimu abantu abali wano olina empapula zo tezinnaba kutereera, olinamu obuzibu bwo toyagala abalala babutegeere naye ate gw'oyagala okibuulira alina gw'amanyi gw'omanyi ate gw'omanyi oli omulala toyagala amanye. You see, olina ky'oyagala okusalawo naye oli wakati awo onoonya okukyogerako naye omuntu oyo gwe njagala okuzannya wakati awo. Abantu bano bengenda okumiitinga ka master class ako tugenda kwogera nga tetwetiirira tubeeko ne bye tuyiga. It's not about kuzimba, it's about sharing experiences and how we can make our lives better. Kyekikulu kya byonna. So olunaku lw'enkya mbeeyanziza abagenda okubeerawo ejjo manya ku weekend eyaggwa twali e Canada naye mu bimu ebintu ebigenze binsanyusa. Abantu abategeera ekintu ky'ensomesa bandabanga Haji nga bwe nnina okubeera va mu bantu bakazanyiikirizi abali ku social media ababeera okwo ne bazanyira ku mannya g'abantu abaagala okussa wansi nga tebamanyi buzito bw'oba bintu bisobola by'okyusizza mu bantu. Era beebo abantu b'ensuubira abagenda okubeera nabagamba nti nze sinza amanyi buli kimu kyonna naye mpuliriza obulamu, mpuliriza abantu bangi, kyekinyamba okusengeka ebigambo byange n'ebintu byenjogera eri abantu ne bikola amakulu. Ate kontenti wange si wa buli muntu yenna kutegeera, tebajja kikulimba. Waliwo level ndala nnyo abantu kwe babitegeerayo. Kyova olaba nze abanjagala banjagala nga tolina ky'obagamba. Jjo nabadde na mutabani wange n'entundi abasajja nga bangulira ebintu wano ebyankwasizza n'ensonyi nga mpulira n'eddembe linzigweddeko. Abasasudde ziwotero abategeera. Ate bano bantu waliwo we nabadde njogerako ne ngamba nti bano abampadde bino ba client si ba followers, ndowooza waliwo yakifunye obubi. Kye nabadde njagala okwogeramu ekyo nti bano bantu abaali bankwasizzaako ku ssente zaabwe era obuvunaanyizibwa nabutwala, y'ensonga lwaki bampa bino.
nina kati ng'omwami Barongo. Honestly mwami Barongo nga nzija wano nansonyiwa okwogerako. Omusajja akwate $2,000 n'asasula hotel gye neebaseemu olwaleero. Weyatulabi wano ne mutabani wange yangamba aji njagala okola ebintu nga bimwanda bye munabadde naye mu Mac awo gundi mu iPhone. Sajja n'akwata 10,000 zabadde 2 n'agula ebintu ebyabadde muno. Nina client wange omukyala gwe nabadde naye gwe tuzimbidde awo. Nina gwe nzimbidde shopping mall. Natunudde omukyala yaspendize over 3,000 atugulya bintu. Si mulimu obugagga. In fact obugenda okunzizaayo ndowooze nnyo mulimu connections ze tufunye mu bantu. Nenzikiriza nti obuweereza bwo tebusobola kusiimibwa buli muntu, naye abategedde what you stand for. Mu nsi tutuuse kati mu mbeera nga tugenda kunoonya bantu baffe. Kuba bwe tunaatandika concentratinga ku bantu abatali baffe, bajja tuleeta emitima emibi, bajja tujja ku miramwa, tulekeraawo okusaavinga abantu abaali badde abaffe. Ate content wange kye namala okulaba mu butuufu tasobola kwagalwa oba wa kutegeerebwa muntu atali serious na bulamu, muntu atafumiitiriza. Kyova olaba kye nakugambye nti banjagala mulimu ddala abawulira ebigambo byange ne bibanyiga ebiwundu. Waliwo omukyala gwe njogedde naye leero for over 2 hours and the story was so powerful. Ngenda kwogera about her story nzikiriza enkya we tunabeera mu conference. Waliwo omukyala eyo family gye mbadde naye yazze jjo nga aŋŋamba maama we okuba nti yabadde neetaaga okundabako. Omukyala bambi abadde mulwadde wa kansa era navuddewo ekiro nga neeyamye nti bwe ntuuka e Uganda wentuukira. Unfortunately ziweredde essaawa emu ez'okumakya ne bampeereza ka message nga afudde. Famire y'abalwe Bugamba saasidde nnyo. Kati abo bonna ate abantu abanjagala abantegeera ku level eyo bantu bakulu ate abakoze ddala ebintu ebitegeerekeka. Therefore kino ekyaffe kisigale nga kyaffe, nga kitegeerebwa ffe, si kya buli muntu nti kutegeera, lwa nsonga nti nno ne bw'ofumba enva kakurimu kabeera kungulu wansi amazzi ge gasingayo obungi. Nsaba b'entambula nabo tubeere kakurimu ako. Olunaku lw'enkya ngenda kwogera for over 3 to 4 hours. Twategese ka documentary kaffe kalungi nnyo where nga tuzze tuyitaayita mu bintu byenzize nkola. Tugenda kuba tudiscussinga nga buli muntu akutte peni ye. It's a class of ffe kubanga tuwanyisiganya, but I'm going to try my level best to keep it as entertaining and educative as much as I can. Lunaku lwankya Boston ate namba twagifunye dda. Omanyi teri kinsanyudde ku bintu bino nga muntu atategeera lumuki oba okola and they think maybe Haji abantu tebamutegeera. Maybe you see the numbers abantu kuba nzenzeko omuntu akola ekintu abantu ne bagamba nti mujje mugenda kusasula mulaba omusajja ono mugenda kwogera and they will actually transport me from Uganda to here. Kati omuntu aba agamba balalu listening to that guy who needs motivation, who does this. Naye ate bagenda okulaba abantu nga bajjudde. Abantu abo no baba tebajjudde kuba abanda b'omwaka guli ne guno bazze ate nga waliwo ekikyuse mu byonna. Nsuubira nti Mukama Katonda ayinza okukolera ekyamagero, ayinza okubaako obubaka bwakutuusaako naye tagenda bukasusi nti n'obubaka obwo bukutuukeko era afuna engeri gy'abukutuusaako. I believe nina obubaka bwentuusizza mu bantu naye mbutuusizza mu abo abategedde. Waliwo n'ebintu bye ngenda n'ensomesa abantu ne batandika okwogera. Mukama Katonda buli kimu akiwa timing ye. I don't know why bwe ntandika bino ebintu by'okugezaako okuyamba abantu like let us think, let us work. Abantu balowooza nti nno tetuli religious, but I think nze ekizibu kyenfuna mu bantu ddala be bantu abakkiriza without thinking. Naye nga ndowooza engeri entuufu tulina okutwala obuvunaanyizibwa bwaffe nga ffe abantu.
bw'omala okukola kyonna ky'olina okukola ebisigadde n'ogamba nti Mukama Katonda mbikwasizza nyamba mu kino salawo. Kati obuzibu bwenfuna mu bantu kwe kugamba nti nno nze ebyange byonna, they do nothing and they expect God to do the miracles. I don't know, simanyirwa. And when you try okukipisinga omuntu asobola okuba nga akitegeera, like listen, or you know, if you need the training, go get the training. Wekiba kikwetagisa kwogera bulungi, genda oyogere bulungi. If it means hustling, genda. It doesn't mean nti nonze bwe nakola ennyo then mba ndifayinza amaanyi ga Katonda. No, osituka n'ogenda n'olwana, then ebisigadde Mukama Katonda ejja ku blessingira. Tewali muntu atuula, otherwise wali badde tewagenda na ku ssomero, bazaddewo baali kulese waka ne bakusabira paka. So I believe in that, but nzikiriza mu muntu yenna asituka n'atwala obuvunaanyizibwa bwe bagamba nti lubaale embeera nga n'embiro kwoteese. Tewaliwo kirala kye tugenda kusomesa okujjako okugamba nti nno embiro tuteekeko nga bwe tulinda ne Mukama Katonda ebirala abitwongerezeeko. So lugenda kubeera lunaku lwankya Haji Bakalo. Abatagenda kubeerawo tujja kubaweerezaayo okwo ku clip bubeere gye bubadde, naye nga wenna gy'oli nsaba weebuuze lwaki abantu abo baba batudde ebintu ebyo ne babiwuliza. Yes, Stella akyogedde bulungi n'agamba nti kulemerako. Ndabye abantu aba, yes, toba saba Mukama Katonda nga naawe osituka otwale obuvunaanyizibwa bwo, omugambe nti Mukama wendi obulamu wabumpa, amaanyi wagampa, obwongo wabumpa, kati nteekera mu buteekezi mukisa. Is the main thing. And I wonder why when we preach omuntu okugamba lemerako, tambuza kino, lwana ne kino, abantu bagamba oh it's God's timing, is this, and I don't know, simanyi wawe twawukanira mu kyo. I'm not saying that we should disobey, but we have to take responsibility. Tulina ebitone byaffe bye tulina okukola mu maanyi gaffe. I wish for it, work for it. Gwenno so maumawu jangu wano mu hoteli wangambedde okuntwala beera ku lives. Jangu ntwale tugende tukoleyo ka shopping kafa akasembayo kuba olw'enkya bigenda kuba byantabuseeko dda. Kale mbadduseeko Nora nkulengedde, Stella nkwagala nnyo, Katema Zainabu Claire olunaku lw'enkya tusinganewo tukwatagane. Sebo maumawu simanyi obu oli ready naye naali yagadde okufulumamuuko mu hoteli wano katono. Kuba olunaku lw'enkya ndowooza bwe nnaavaano nja kuba ngenda kuhoola obutereevu. Mbaagala nnyo bannange, mwebale nnyo okubeerako, mubeeko bye mwekolerera, tupulaninga obulamu bwaffe butuuke ekiseera. They are just playing them games. Batulaba munda bayaffe babbi nkulamusizza. Mbaagala nnyo, olw'enkya tulubeereko. Nina akantu kenjagala nnyumizeeko abantu. The way ekintu kino gye nkifacing, you'll be amazed with how people pray so hard okulaba abantu nga bafeiringa. That is a lesson I'm going to tackle for over an hour. Ate ne bakiteeka mu bantu, buli muntu yenna atya okuba nga agwa kinaakola tekiikola. Ate nange ngena nenva waka netunuulira abawaka nga beeraliikira leero Haji kino kinaakola. And I wonder ki ekiba kibatta abantu bonna baba beeraliikira. And ngenda okwogera nabo batya abantu balala kwogera Haji bonna atuuke abantu ne batajja. Nze nabagamba ndi maje ne bwenzije Boston bantu babiri ne bajja, at least nzirayo audience njitegedde, nzirayo ntegedde, self evaluation ebeera. Mukama Katonda kyannyambiddemu botatya. Naye singa kintuukako oba ekizibu kyonna olowooza abantu abatakkiriza mu kyenkola bagenda kuseka batya. Kiki oyagala okukola ky'osuubira nti otya kukikola lwakuba abalala bagenda kuseka? Nze ntomera bwe kifa nga kifa, abalinda abazze ne kamera zaabwe Mukama Katonda ajja abaswaza buli lunaku. Haji watuuka wajjula abantu bawulira bajja, and people asking themselves ono guy yeeyita ki, alowooza yakoze atya, alowooza. And this applies to everyone, but guess what, olutalo luli wakati wa kugamba nti yes kisobola okuba kisobola obutaba.
but kyonna kyekiri ngenda kugezaako kijja kukola tekikola naye nze mmaliridde ngenda kikola bwetu wetubeera nsabire olw'enkya ate nalwo lubeerewo mu biwandiiko mbeeremu ng'abazze bangoberera bagamba oyo gayi waffe twatandika naye abadde bw'ati mukama katonda amusitudde n'amugja wano n'amuzza wano omuyaga guzze bano ne boogera gundi ne gundi and it's the same energy gyensaba buli muntu yenna waali abe ng'akozesa. I'm going to teach about jobs and work skills and gifts abantu batandika okunoonya what they can do better n'okujjukiza abantu nze sigamba buli muntu nti ajja akole real estate. No, it is not my mission right now. Wabula buli muntu yenna kwezuula buli muntu yenna alina kyayagala okukola. Mulimu abaagala okukola saluuni, ayagala okukola emmotoka z'abagole, ayagala okukola kindergarten, ayagala okubeera mu bulimi. Buli muntu yenna kubanga buli muntu yenna waali alina kyayagala, but the problem is abantu tebamanyi gift yabo weeri kubanga gift your gift no one can take it away from you. Ate bw'obanga gift yo gy'oyiseemu okufuna kyokola, kati gift yange eri mu kuzimba, saagala kumanya bakikola batya ndi what have you, eri mu kuzimba. Nsobola okutuula n'enteekayo omwoyo nti omuntu ne bw'olikola ebyenkana ki nga tonnaba kunekyalinga gift yo, wonna wooli naye oli temporary. Ate bw'oyogera n'omuntu ng'ali ku energy y'emu akuyamba self-actualization, otuuka ekiseera n'otandika okulaba ng'olaba ekifaananyi ekiri clear. Kati ky'oyitamu kubanga tonnaba kukifuna, bwe nkunyumiza olugero lwange oba bwe nkutwala mu mbeera y'emu, kisobola okukuyamba okukwata ekikyo n'okiteeka mu kifaananyi. And it is so hard okukwata ekifaananyi ekyo n'okipaintinga okutuuka nga otambudde n'omuntu alina amaanyi agafaanana agago, naye ekiremesa amaanyi ago be bantu betutambuliramu. Wagayo abantu betutambuliramu, the way they can make you doubt yourself. Olaba kaakati ffe bahaji tukoze ebintu bye tukoze, wallahi n'obeera kati ntambula nsi ku nsi n'oyogera ensi netwa n'okola ki, naye ofuna akayamba kabeera eyo lwakuba kateeseeko data ne kakuvuma ne kakola ki. And people are still distracted by failures. Abantu bakyalemesebwa. You see, omuntu atalina bwali bw'omuwa airtime can make you question yourself. Ate abantu betutambuliramu bonna bwe batyo. Bw'ofumbirwa, ate afumbirwa yakola ssente ze n'akutandika. Undi bakazi nekolera baana, oyo musajja yamuwa, nze nekolera ate afumbirwa akola, ate neyafumbirwa naye alina bw'amuyisa bubwe. Like on all sides there are advantages and disadvantages, naye buli muntu bw'ata concentrating ku kikyayagala n'akitegeera. I say this to people all the time, nti buli lwogenda ng'opookinga nose mu bantu abalala bwe bakola ebyabwe nga oyagala obeere bo nga gwe teweetegeera nga gwe, you will never be happy even after having everything. Omuntu atalina kyalina asobola okumakinga to doubt yourself. I'm one living example yaganya omuntu yenna okundaga nti sisobola. Mulimu kaakati kuno ku social media mutembala, mulimu olinga yanoonya bunoonya nsobya gibakalu yayogedde ki what could go wrong, n'omulaba n'ateeka ennyindo mu kamera n'atandika okwogera kati kino kita, naye n'omubuuza kasookedde nga ayogera ebintu byonna talina kintu kirungi na kimu kye yali ayogedde. There are people who are wired negatively, and I can say 90% of human race we are negative. You don't need any motivation to be negative, but you need a lot of motivation to be positive. And you cannot be negative and expect a positive life. Therefore, you need a lot of motivation to be positive. Let us look for the right information to stay positive such that we can have a positive life. I stand for positivity. That's why tonda abantu social media nti numba muntu
or expressing negative opinions. That is one of the things ebinkipingidde mu bulamu bwange. Bwe tugenda nga tusoma omanyi lugenda kubeera lutalo omuntu okusigala nga oli positive in a negative world. And actually one of the biggest achievements of our generation is to stay sane in an insane world. Abantu bonna bagudde eddalu, the abnormal has become the normal. Kyova olaba oli bwakulaba nga living a normal life emwewuunyisa nnyo. Mbagala jjo kandebe kuba malirayo nze kaddeewummulire paka lunaku lwankya Sinani nkulengedde, Sara nkulabe, Katema Zainabu, mwena mbagala nnyo, Leira Mpologoma, Ken Musajja, Tagererwa Nzaalo nkulengedde, erinnya eryo nga lya Tabu, Ashrafu Kawuki, mwena mbagala nnyo, mwebale kubaako nga mungoberedde. More interesting we are here. Yes, real estate is my baby. Nkirowoozaako kiro na misana nabagamba buli kimu kyonna ky'okola, don't participate. Be part of it, but strive always to be the best. Nze nkola real estate, but nayiga the art, manyi nti no buli kaseera nina kuyiiya bwe ntegeeza abantu nti am the best. Njagala nnyo buli muntu yenna n'asiika kabalagala. Gwe Makarena teyabeerako the best. Waliwo amuwunyamu up to now. Abantu bonna bakola amataba mulwana tebakwata agabo ne bagafuula nti nno gattabu. Amazzi bagakola Lwenzoli teyakwata n'akiwamba. You see, mulimu branding buli kaseera you have to strive to be the best. Mulimu abatunga. Genda onoonye ba Silvia Awoli bakola ebintu byonna bye bakola. Nga abantu bonna batunze engoye naye bakwata mannya gaabwe. Buulira abantu buli ddakiika that I'm the best. They tofaayo. Don't be competitive, be creative. Be creative. Kyenkola ekyange nkiteekera ku creativity all the time. That's why erinnya lyange lisigalawo nga likyali despite of oyinza okuba sinze nsinga n'okuzimba by the way, and oyinza okuba naawe nga sigwa agenda okuba nga asinga mu kyoyagala okukola, but how you start. Andrew Tate yagamba all noise is necessary noise. Kifune, dedicate yourself, fuuka mulalu mu kukiranga. Fuuka mulalu mu kukiranga. Nze kyova olaba buli wendaga n'okola kano n'okola kali, and njagala nnyo abantu abatategeera what's going on okwefuula nti bategeera buli kibaga ekisajja kyatama kirina amalo kikola ki. Lwaki okyogerako buli ddakiika? Lwaki olaba videos zo? Lwaki social media zikusuggestingira buli ddakiika? Wow, saagala njagale mulimu oli agamba yakoze kino, I lost respect for him. Kwasookedde ngompa respect yandeetera ssente mmeka oba mmere zenkana. As long as you don't do anything to hurt anyone, no one should ever put you down. Keera ku makya yiya kyoyagala, kola lumba. Abantu bannaye balwananga kugenda kutwala bulango ku UBS, simanyi UWBS, Radio Uganda, simanyi zino zi CBS. Mukama Katonda yatuwadde free pass. Anyone can advertise anything they want. Naye bafunye omukisa, basigala bakyanoonya mukisa elsewhere kuli ku masimu gaabwe. Omanyi kye batundirako bivumo. Bwe bamala nga sitooka abatuulira nga bagamba abo bakikola batya. How sad is that? And they don't see anything wrong with it. Ne bw'obasomesa okwenkana ki, beeyagalira nnyo mu butamanya lwa nsonga nti balowooza nti bamanyi, ne bakwata abantu abamanyi. Nze I don't judge a tree by the fruits it brags to bear. I judge a tree by the fruits it bears. Nze as long as byenkola bindaga results, someone telling me that what I'm doing is wrong, as long as I'm not hurting anyone, I see them like they have lost it. And the opinions are the rarest commodities in the world. Everyone has got one. So if you bother about anyone's opinion about whatever you're doing, toina gyogenda kulaga yoyo haji bakaluba budde bonna alowooza kyekiddako, and you can take the same mentality. Bino byenkugamba oyinza togenda bijja mu ssomero, but if you can pick the same energy, kyonna kyoyagala ekizibu, kubanga oyinza okupiikinga energy gyengezaako okugamba naye energy n'ogipiikinga nga tonnaba kumanya kikyoyagala kukola, kyekizibu. Naye bw'omanya kikyokola then n'olyonka opiikinga energy
eyo tabbu enkya tugenda kupiikinga biki bye twagala kukola ngenze kubaddukako. Brendo gambye bad publicity is good. Yes, genda okibuuze ba Kardashian kati mugambe nti no jangu ontuulireko wano mu kascreen olabe miliyoni za sente ze bagenda lwakubanga for twamanyira Nairo English course bye batusomesa bye tukyatambulira mugenda osome omala ogenda wali ofuna omulimu simanyi njagala kubeera engineer nja kubeera until you realize that you are so equipped to deal with the future of yesterday, you would never deal with the future of right now and tomorrow. Mbagala nnyo mbeesuuza okubanga twogera olunaku olw'enkya togenda kusanga agibakalwa mulala ogenda kusanga ono gw'oyogera naye, and my content will be my content because it's not content of hope, it's content of common sense, it's content of real time, it is content of reality. Ekiganyi kiba kiganyi yenze nzekka akugamba nti kola ki ekirina okukolebwa lya kasooli ly'emiwogo bwoba gy'olina okulya bwoba olina ky'otagetinga enkya. Not impressed by society. I want to impress the society by reality, by living as an example, by results. Mbagala nnyo tusinkana abagendayo okubeera olunaku lw'enkya. Rose nkulamusizza nnyo naawe tegeka tubenga tusinkana Amsterdam ne Germany. Lwaki sibeerekereza nengenda nenkolako ebirala akuume atakuumira mpeera